Omubaka wa Parliament akiikirira Bukoto South mu 9 UP Dr. Twaha Kagabo Muzeeyi kaakano alangiridde mu butongole nti yabulidde ekibiina kya NUP nti tewakyali kuwannaanya kwonna yeesozza ekibiina kya NRM ng'ayitira mu kisinde ekya Patriotic League of Uganda. Twaha Kagabo yasinzidde embiriizi ku NM Mayor's Garden bwe yabadde asinkanyeemu mu kwanaganya w'ekisinde ekyo Hajji Kyeyune Haruna Kasolo. Njagala mwenna abali wano n'abandaba ku mitimbagano mbategeeze nti eriisa eritunula mu njuba tebalibuulirira kutemya. Nze bwe natunula mu njuba bwe nti ne kinkakatako okutemya, era bwe natemya natuukira wano. N'olwekyo ansa y'ebintu byonna bye tubadde mu kyenji, simanya kyenji eyo ensi ensuubize eyo etatuuka eyaffe etuuse. Era bagamba nti nawolovu eremera ku nnono za bajjajja baayo okutambula tewona muliro gwa luyiira. Bw'atyo Kagabo nga alangirira ye Minisita Kyeyune Haruna Kasolo ayaniriza Kagabo n'agamba nti baakwaniriza buli anayagala okubeegattako. Tewaliiwo okusika muguwa wakati wa NRM ne PLU. N'olwekyo ekyo njagadde kibatangaaza. Ekyokubiri, PLU yo twaniriza abantu bonna, kubanga kino ekisinde kya PLU kye kisinde ekigatta abantu bonna abo abalumirirwa ensi yaabwe. Abalumirirwa ki? Era njagadde nnyo Honorable Kagabo wano nga member wa Parliament ali ku tiketi ya NUP, oluvannyuma lw'obbalimbalimba ne babasuubiza ensi ensuubize, kubanga nga dokita musajja ategeera bulungi, naye omusajja yasoma emyaka 5 ategeera bulungi. Y'omu osobola omubuzaabuza n'owakakati emmeeri eri wali tugirenze ne bagenda ate tebagiraba. Omubaka wa gavumenti Erwengo munnamagye Lieutenant Ramadhan Walugembe yagambye nti eddembe lya buli munnayuganda okuyingira ekibiina ky'ebyobufuzi kyayagala kwe kusaba bannayuganda bakozese eddembe lyabwe mu ngeri y'enjawulo etaanyigirize balala. Mu ssaza Bulemeezi abatuuse ku kyalo Bujjubya ekisangibwa mu luka gw'Ekisoga mu ggombolola y'e Wakyato mu disitulikiti y'e Nakaseke abamaze ebbanga lya mwezi mulamba mu kibululu nga tebalina masannyalaze bafunye kamwenyumwenyu oluvannyuma lw'okuweebwa transforma empya okuva mu kitongole kya Umeme. Omusasi waffe Twaha Consolata abaddeyo. Abatuuze b'e Bujjubya e Wakyato mu Nakaseke batubuulidde nti ebbanga ery'omwezi ogumu lye bamaze nga bali mu nzikiza obumenyi bw'amateeka bweyongedde mu kitundu kyabwe, ate era bafiiriziddwa bya nsusso naddala abo abalina amaduuka agatunda ebyokunywa, abooza engoye ne bazigolola, n'abali mu gw'okuweereza ssente oba mobile money basanze okusoomoozebwa olw'amasimu ge bakozesa okuzikirazikira ne kitaataaganya emirimu gyabwe. Tunyigiriziddwa nnyo ebitagambika. Tufiiriziddwa ssente nnyingi, emirimu gyala tegikyatambula, obwavu bungi. Ebbanga erisinga bizinensi ezaffe tuzikwasaganyiza ku masimu. Masimu tubadde tetukyafuna we tujja kaliro gitezikyakola ng'ate mwe babadde bajja akasente akalabirira abaana baabwe, akalabirira famire zaabwe, ababadde balina engoye ezigololwa nga mwe bajja akasente, ezo zonna zibadde ng'emirimu gyabwe tezikyakola. Babadde bakamula obutunda naye nga obutunda tebukyatambula. Babadde bateeka amazzi mu firiigi gano ag'okufunamu 10 gonna gabadde tegakyatambula nnyabo. Abatuuze bano ababadde abasanyufu ebitagambika basiimye abakulembeze ababayambyeko okufuna transform empya n'okubawonya ekibululu kye bamazeemu omwezi omulamba. Ekyatuyambyeko kwe kuddukira ewa minisita Kabuye Kyofa Togabye ne tumukubira omulanga ku mbeera egenda mu maaso mu kitundu kyaffe ya transform kubanga yatufaako. Era ekyamazima transforma bagireese era bali mu kugiteekako tusobole okubeera nga tufuna amasannyalaze. Tuwulira essanyu olw'ensonga kati bizinensi zaffe zigenda kuddamu zitambule. Wabula abakulembeze bakuutidde abatuuze bano okubeera abeegendereza nga bakozesa amasannyalaze gano baleme okufiirwa obulamu bwabwe n'okugakekkereza basobole okutumbula ebyenfuna byabwe. Amasannyalaze gatta, amasannyalaze ate nago gaavuwaza n'okwavuwaza. Kubanga bw'ogakozesa ng'ogalekako emisana ssente zo ze ziba zigenda nga tezikoze. N'olwekyo nsaba bakole nga babalirira bagajjako mu biseera bye batageetaaga, ate n'okukugira abaana obutakwata ku waya n'okufaayo okulaba nga buli muntu agafuna kubanga ganguya emirimu. Abasekula ebinyeebwa eby'amasannyalaze abakuba ebyuma kubanga amasannyalaze okubeera mu kitundu kino ng'affe abamu mu bitundu ebyaffe tetulina kibeera kabonero ka nkulaakulana. Ku Lwakinana 8 katonyeze 8 CBS FM radio y'Obujjajja nze Twaha Consolata ndi Nakaseke. Ate
Okuvaako mu Buddu nate bannakibiina kya NRM mu bendobendo ery'Empigi n'e Masaka nga bakulembeddwamu Kaweesi Sulaiman balabudde ku bufere obungi obujjudde mu kibiina kya NRM balagudde nti singa abakulu mu kibiina tebabunogera eddagala nga bukyali NRM yolekedde okusaanawo. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffar kaltuvire ku ntono. Kaweesi Sulaiman ono nga ye coordinator wa office ya ssentebe wa NRM mu ggwanga avunaanyizibwa ku bendobendo ly'Empigi era nga ye ssaabakunzi wa NRM owa district y'Empigi asinzidde ku Icon City mu kibuga Lukaya mu district y'e Kalungu ku mbaga y'omuvubuka Kayitale Robert ne mukyala we Kayesu Robina. Kaweesi Sulaiman agambye nti ekibiina kyabwe ekya NRM mu kiseera kino kisenseddwa obubinja bw'abantu bayise nti bafere obususu okubuzaabuza abavubuka n'agamba nti singa tebuggyibwamu nga bukyali boolekedde okukosa ekibiina kino. Bw'atyo ono kwe kusaba gavumenti eya NRM esoosowaze nnyo abavubuka. So nno nze nkubiriza gavumenti erisse nnyo mu bavubuka, ebintu byonna erisse nnyo mu bavubuka. Kyova olaba nti olwayo ffe ng'aba NRM mugenda ne mwesigamamu abafere n'olya nga bambi bayingidde mu bigurupu ebitalina mulamwa. Era essaawa zino tuli ku lutalo olw'okuza NRM wansi naye n'obubinja obwo bukozesebwa bannabyabufuzi mu biseera by'obululu nga tebabawadde mirimu. Kyova olaba bagenda ne balonda n'omuntu gwe batamanyi nti agenda bakolera. Omubaka wa Kalungu East Katabazi Francis Katongole asinzidde ku mbaga eno n'asaba abazadde okufaayo bakuze bulungi abaana. Robert bagambye ekitammwe yabakuza bulungi, nze ebyamukama ssebo webale okukuza abaana obulungi. Famire bwekuza abaana abalungi eggwanga lyonna liba ddungi olw'ensonga nti famire bwevaamu abaana abalungi n'endala nevaamu abaana abalungi era mwe tufuna n'abakulembeze abaki abalungi. Kyokka ebigambo abamu ku bakulembeze abali ku ludda oluvuganya gavumenti bye boogedde ku mukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa nga bali ku mbaga eno bisiikudde emmeeme eya ssentebe wa NRM Greater Masaka Foot Soldiers Saalonga Alex Mukasa n'ali obuwuka. Kambatume mungambire nalebo oyo omukulembeze tebamuyisaamu maaso. Abantu b'opposition ekisinga okubalemesa okufuna obuwagizi temwolesa mpisa na gye mwakulira, tebavvoola mukulembeze okutta ssente ozigaba zojje wa Tibuhabulwa gwojerega naye mulekere okuvvoola abantu. Ffe tulina mmwe tugenda kubalaba enkya wano nga palamenti muzivuddemu n'obukulembeze bwonna bwe mutuddemu wallaayi nga temubuliimu amazima ga Katonda mu ggulu nga tulya ffenna ku sowaani eki. Mulekere okuvvoola abakulembeze. Are you serious? Osobola okuwona ekigambo ekyo ku mukulembeze w'eggwanga? Ku lwa CBS rediyo y'obujjajja Nsubuga Muzaffar Kalungu mu Buddu. Nga tukyali mu Buddu eyo amyuka omwami wa Kabaka atwala essaza Buddu Pookino awabudde abasomesa mu ggwanga bongera obuyiiya mu bye basomesa abayizi ensangi zino naddala nga gavumenti yayeese kalikulamu empya mu byenjigiriza. Omumyuka wa Pookino Paineto Yegase asinzidde ku ssomero lya gavumenti erya Holy Family Kyamulibwa Secondary School mu disitulikiti y'e Kalungu ku mukolo essomero eryo kwe yeebaliza Katonda okukola obulungi mu bigezo by'ekibiina kya siniya ey'okuna ssaako okuwa abayizi abaasukkulumye ku bannaabwe ebirabo. Abasomesa baffe ku kalikulamu eno empya manyi mulina okwongeramu nnyo obuyiiya. Tukimanyi bulungi nammwe kati mukyayiiya biyiiye kubanga mbadde temubimanyi. Kalikulamu enkadde kuva lyeyafundikidde ate eno empya nammwe temunaba kugisoma. Mbadde nteesa mwongeremu saayansi n'obuyiiya obw'enjawulo abantu mubasomese, abaana basomese ebyennyinyi bagenda okukola n'abazadde babayambeko. Omuzadde yali badde atwala nnyo obuvunaanyizibwa mu kifo ky'okusindika omwana mu luwummula nti asoma ne mu wiikendi naye agatte ku mwana we obuvunaanyizibwa n'okumukunjula ku bintu ebyenjawulo. Mu bigezo by'ekibiina ebya siniya ey'okuna omwaka oguwedde Holy Family Kyamulibwa yafunye first grade 15 era omukulu w'essomero eryo Lugaju John yasinzidde ku mukolo ogwo n'ategeeza nti guno gwe mulundi gwokka essomero eryo gwe lisinze okukola obulungiko mu myaka 46 gye limazeewo kyokka alagende gavumenti yongera okukwatirako essomero naddala ku kizibu kya kompyuta ezitabamala. Naye ffe ng'abazadde ntugamba boodi negamba nti no tutekoggula ezaffe era tutandise empola ne tukula 15 tugula ne ziwera 2 kati tulina kompyuta 22 tumaze oziteeka mu ssomero era abaana bazisomerako. Naye ekizibu ekiriwo nti kompyuta ezo tezimala. Bw'otunuulira abaana 846 okubeera nga babeera ku kompyuta 22 kompyuta student ratio ekyali nnene. Bwe tusabira gavumenti etukwaseeko.
Abayizi ku ssomero eryo 15 abayitidde mu ddala erisooka baweereddwa ebirabo omuli emifaliso, blankets n'ebirala, so nga n'abasomesa abakoze omulimu ogw'amaanyi mu kuyisa abayizi abo nabo baweereddwa ebbaasa. Muyingo Henry Paul owa Uganda ey'enkya ng'atuula ku boodi y'essomero erya Holy Family yeebazizza nnyo abayizi okuweesa essomero eryo ekitiibwa n'agamba nti essira bagenda kuliteeka nnyo kuzimbira abasomesa ennyumba. Tugenda kwongera ku bungi bw'ennyumba z'abasomesa ate ziri standardi. Twagala omusomesa asomesa Holy Family tumuzimbire akayumba nga kalinga akasulamu omuntu ali awo apakasa. Tugamba omusomesa naye asule bulungi, alowooze bulungi, tulabe omwana waffe bw'atambulise. Ebyo nga bikyali bitya abatuuze ku kyalo Gayaza Fuwe ekisangibwa mu ggombolola y'Ekimaanya Kabonera mu disitulikiti y'e Masaka balaajanye olw'amazzi agafuuse ag'ebbula mu kitundu kyabwe kumpi emyezi giweze 4 ng'amazzi gafuuse otuzzi. Abatuuze bagamba nti amazzi ga taapu ennaku zino tebagalabako, batuuse n'okuwalirizibwa okugenda ku nzizi eziri ewala okunoonyayo amazzi kwe kuwanjagira abakulu mu kitundu ekyo bakwatireko. Abatuuze bagamba nti kaakano okutya kwabwe kuli kwe kuba nti batandise okunywa amazzi ge gamu n'ebisolo nga bayinza okufuna endwadde kattira. Bawanjagidde ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'amazzi kibayambe nga ekiwundu tekinnasamba ddagala. Aba water supply bannange batuwe ku mazzi naye bannange nga tuyisibwa bubi nnyo ku mazzi. Omwezi mulamba gayinza okujjayo katono ate eddakiika budakiika ne gabula. Abantu bonna balaajana Kirimya, Gayaza Fuwe, Gayaza Nabbowa ne yonna mu Kimaanya buli wamu kati ne mu tawuni. Tugenza okulaba ng'ekintu kiyitiridde kuba ne gye twali tujja amazzi katoyira gyokyaddukira gajja. Nze Ajati Kiberuwa ne Gayaza. Samugoma David mbeera Gayaza Fuwe. Tumaze ebbanga ddene emyezi 8 kumpi mu mwaka ate tulina amazzi. Era amazzi gatubonyaabonya nnyo. Amazzi tugajja wala. Tusaba batufune obuyambi otuwa amazzi. Mu ssaza bw'ekulanga olusomo olusooka olw'omwaka guno lunaatera okweza omwezi omulamba kasooka abayizi badda ku masomero mu bitundu ebimu ebya disitulikiti y'e Mubende kizuuliddwa nti abaana bangi tebannadda ku masomero bali ku byalo bataayaaya. Kakana abakulembeze basituukiddemu era balangiridde ebikwekweto ku bazadde abakyagaanye okuzzayo abaana ku ssomero bagenda kubakwata bavunaanibwe mu mbuga z'amateeka. Sebufu baana ba Kintu 24. Ssentebe w'eggombolola y'Ekiyoni Byamunugwa Rosias ategeezezza nti abaana bangi tebannadda ku masomero mu kitundu kino kyakulembera ekibaviiriddeko okulangirira ekikweto Fuuke mwe bagenda okukwatira abazadde bonna wamu n'abaana babavunaane mu mbuga ez'amateeka. Ono annyonnyodde nti tagenda kugumiikiriza muze guno gw'obutaagala kutwala baana ku masomero mu kitundu kye nti kubanga kino kiremesezza abaana bangi okusoma ne baddanga mu kutaayaaya ku byalo ekibaviirako abamu okwenyigira mu mize omuli obubbi. Ono balyoka batigomya ekitundu kino. Tusobola okulaba nti ebyenjigira mu kitundu sub-county bitambula bulungi era ebikwekweto enkya bitandika. Bwe banaasanga omwana ali waka gw'omuzadde bagenda kutwala ogasimbagane n'omulamuzi. Eggombolola eno ey'Ekiyoni we ssentebe waayo waaviiriddeyo ng'abaana bangi beenyigira mu kusima muwogo ne bamutikkaa ku mmotoka omutwala e Kampala omutunda olwo ne balemerera okusoma. Sebuufu baana ba Kintu Kironde CBS FM e Mubende. Ekyalo Buubwe ekyotera kikeeredde mu kyongobero eky'amaanyi mutuuze munnaabwe musajja mukulu eyakoze akabaka k'amazaalibwa ate bwasangiddwa nga yeetugidde mu nju ye. Sozi Ssekimpirwazi kabituwe. Deogratias Mukasa wa ku kyalo ky'e Buubwe mu luka gw'ekizibira mu ggombolola y'Ekiruma mu disitulikiti eno ey'Ekyotera onakuleggulo yakoze akabaga ak'okuweza emyaka 75 era nga yabasa akazindaalo n'ategeeza abatuuze nga yaddaweza emyaka 25 nga muwulu bukyanga mukyala we anoba era n'ategeeza nga tasobola kutambuza mwaka gwa 76 ng'era ali mu mbeera efaanana bweti. Enkyayiro omutabani we nga bw'atera okukola ze n'amubuuzaako kyokka oluvannyuma lw'okumubuuzaako ate agenza okudda asanze Deogratias Mukasa nga yeetugidde mu nnyumba ye ng'era omulambo gwe gulengejja. Ssentebe w'ekitundu kino Kyakulagira Isaac ng'ali wamu ne kansala Muwonge John batuuse mu kifo kino era bagenza okulaba
ng'omusajja ono yeetuze kwe kutegeezaako ku poliisi y'Ekirumba. Mu kiseera kino poliisi y'Ekirumba emaze okusalako ekifo kyonna kyokka ng'eyise ginewaayo ey'ekaliisizo okulaba ogubadde n'okwongera okwekebejja omulambo. Kansala Muwonge John ategeezezza nti abantu batera okuba n'ebizibu ebinene ku mitima gyabwe ne batategeezaako bantu, n'agamba nti kino kibi nnyo kubanga Deogratias Mukasa abadde akyetaagibwa nnyo mu kitundu ng'era abadde akyalina ebikukola bingi, era n'agamba nti ekyokwetuga si ensonga y'entuufu. Ku lwa CBS FM radio ey'obujjajja, nze Sose Kimpirwazi Kyotera. Nga tukyali Buddu, akulira akakiiko ak'enjawulo akasibwawo Pulezidenti Museveni okukola ku nsonga z'ettaka n'okukuuma obutonde bw'ensi, Retired Brigadier General Moses Lukyamuzi alabudde ba RDC n'abaduumizi ba poliisi nti bakomye okwenyigira mu kisengula bantu ku ttaka ate ne bawa ababbi b'ettaka obukuumi. Omusasi waffe Thompson Kayinja y'abirina. Brigadier General Lukyamuzi okuvaayo ku ba RDCs ne ba DPCs kiddiridde poliisi y'omunyendo ng'eduumirwa DPC wa Nyendo Francis Kidega okugoba famire ey'abazzukulu b'omugenzi Rozio Kagwa Mawejje eyali muganda w'omugenzi Mukudde nannyini estate y'omunyendo ku ttaka eriwezaako yiika ng'emu n'ekitundu mu Misaali mu Nyendo, nga waliwo omuvubuka ayitibwa Mulema Isaac alikaayanira ye ng'agamba nti lirye mukadde we yaligula mu mwaka gwa 2025 era alirinako n'ekyapa. Olunaku lw'eggulo ekibinja ky'abantu nga 20 nga bakulembeddwamu omukyala Zulaika Nakabiri, poliisi eyayiriddwa ku ttaka lino yabagobaganyizza n'ekyaddiridde kwabadde kwekalakaasa mu nguudo z'omunyendo nga bakutte ebipande ebiriko obubaka titwagala bwenkanya n'obulala nga buvumirira poliisi y'omunyendo. CBS ekitegeddeko nti ensonga z'ettaka lino zaatwalibwako omubaka wa pulezidenti atwala division ya Nyendo Mukungwe Nava Mastula, wabula ono ategeezezza CBS nti ensonga zino zamulemerera naye n'azitwala ewa mukama we RCC w'ekibuga Masaka Hudu Hussein, kyokka naye ne zimulemerera, wabula Brigadier General Lukyamuzi bino byonna abiyise byappa n'alagira DPC ne RCC okukozesa obuyinza bwabwe pulezidenti bwe yabawa okuyamba abasengulwa n'abagobanyizibwa ku ttaka. Bintu kati lwa mukaaga magye gaffe kiba kizibu access n'entambula ngeri gye wali wala, naye simanyi lwaki poliisi ne RCC balemeddwa ekintu ng'ekyo, kubanga RCC ye chairman wa security mu district alina obuyinza obuli full okulagira DPC n'adiployinga n'ajjawo embeera yonna eba eriwo. Zulaika Nakabiri naye agambye nti Mulema Isaac ono akozesa erinnya ly'omukulu ennyo mu ggye lya UPDF era agenda atiisatiisa ba RDC ne ba DPC asobole okunyaga ettaka lino. Akozesa ebintu by'amagye, akozesa emmotoka y'amagye n'ebyambala eby'amagye, ne bw'atuuka ku poliisi ayina essimu gy'awa abakulu mu poliisi n'obalaba bonna nga bakkakkanye nga bagamba yes my boss, era ne bamuweerawo abasirikale ne batuula ku eyo kabangali gy'amagye gy'avuga. CBS eyogeddeko ne Mulema Isaac ne yeegaana ebimulumizibwa nti alina munnamagye gw'akolera, n'agamba nti bino babyogera okutwala ettaka lye lyalinako ekyapa. Kyogamba ettaka liri mannyagenze mbadde simumanyi nga sijefu wa Uganda. Gwe kukyapa mulabako mbadde bamulabako Mulema Isaac. Ettaka twaligula 2.5. Ono omuntu azzeeko mwaka guno akwa poliisi omunyero tegedde agiwase ne bawanyo taabo n'eridoni. Muleke tuleeta busungu bususse.